basomese emaali yaabwe n'asigalawo etya nga bafudde era bw'aba afudde emaali ye n'agabanyizibwa etya oba enaasigala mu mikono gy'ani. Ekyo nno kitegeeza omuntu bw'ona omusomesa ebyo kijja mmuwa ekyokuyiga nti alina okukola ekiraamo. Bantu bannyo tebalina biraamo, naffe abakulembeze tetubiina kubanga tetweteekateeka, kubanga ffe tulowooza nti buli lukya ogenda kubeerawo. Ate nga n'abakozi b'ebikolobero bangi mu nsi muno tomanyi kyagenda kukola enkya. Faith in this parliament, and the most recent memorable activity we undertook together with the late Honorable Nachimuli was to participate in the celebrations of the 71st birthday of His Majesty the Kabaka of Buganda that was held on the 13th of this month, last week, 13th, at the Uganda Orthodox Cathedral, Namungona. As you may recall, those were the last moments, save for omugenzi Honorable Helen Nachimuli mwabadde akkiririza era gy'abadde akolera eri Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda ne Katikkiro, eri abantu b'e Kalangala, eri taata Reverend Father Christophoros Walusimbi, ate n'ab'ekika ky'Effumbe bonna abajjajja Walusimbi, eri Speaker wa Parliament Honorable Anita Among, eri Deputy Speaker Oweekitiibwa Tayebwa, eri ababaka ba Parliament bonna ab'oludda lwa gavumenti n'oludda oluwabula gavumenti, n'abakozi ne staff, Ssaabawandiisi wa Parliament Clerk Omwami Adolf Mwesige ne staff ye bonna ne bannayuganda bonna, naye okusinga ng'omubaka wa Parliament wa NRM eri President wa NRM era owa Uganda Yoweri Museveni, ate ne President wa NUP Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi, ekibiina ky'omubaka kyabadde avaamu. Ntuuse okunyolwa kwange ate n'okutegeeza eggwanga nti olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 Katonda yasazeewo n'atuggyako omubaka Helen Nachimuli. Neffe ng'abantu tetulina kye tuyinza kukola, naye mbabikira mwenna amawulire gano ag'ennaku, kubanga nga bwe mukiwulidde tubadde tuli babiri, ate nze omu ku bafuluma mu Parliament ye-11, naye akalulu akaali akazibu ennyo mu byafaayo by'eggwanga tekalabikangako, naye omubaka Helen Nachimuli yasobola okuyitamu, naye ebya Katonda bizibu nti akati k'akabiriiti akamu ke tubadde tusigazizza ng'Abasodokisi kibuyaga yakafuuye olunaku lw'eggulo. Nachimuli ebijjukirwako amangu mujjukira ku Mande ewedde ne wiiki ebadde tennawera lwe twali ffenna nga tujaguza amazaalibwa ga bbaffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ag'ensanvu ku Lutikko e Namuŋŋoona. Obubaka bwe yasibirira eggwanga, obubaka bwe yaleka mu nsi muno, ebya Katonda bya kyewuunyo. Katonda mu mazaalibwa ga Ssaabasajja laba bwawaawo omwagaanya omuzaana wa Ssaabasajja abeeko ebigambo ebisiibula eggwanga byasobola okwogera. Ate nze nange nsembayo okubeera naye mu Parliament ku lunaku olwokuna bwe yali atuddemu nga acting leader of opposition ku bench
eya opposition lwetwasembayo naye Mukama laba ate bwamutujjako naye mwenna mbasaba mubeere nga muguma naye kino kituza kubula mu nsi muno omubaka Helen yabadde ayise mu kalulu akakambwe ennyo naye tasobodde nakulayira n'olunaku olumu atule mu paalamenti kati ensi obukyayi enge obutayagaliza okutta byaki Nakimuli abadde mulwanirizi wa ddembe abadde ayogera ku nsonga z'abaana n'abakyala abadde munnamizannyo omukuukuutivu ennyo eri paalamenti ne mu East Africa yonna agenze katumuleke katumuggyeko amaaso naye ettabaaza y'abasodokisi ezikidde mu paalamenti ye12 tejja kubaamu naye tusaba Mukama nti naawe avudde Helen waveeyo omulala ajjire mu bigere bye asobole okutwala omumuli ogw'obwesimbu obwetowaze okwogera amazima n'okulemera ku nsonga enkulu ez'eggwanga Katonda gye yajja Helen yamanyiiyo nga gye yajja Ssekikubo yamanyiiyo era eyo asaana ajjeyo omulala eggwanga lino lyagala nnyo okuwandika mu ssemateeka ng'ebyogera ku affirmative action naye n'abatono abaliwo abasobodde okujja okunyigirizibwa okusosolebwa n'ebyogera ku keeki y'eggwanga bikoma mu mpapula bikoma mu ssemateeka tebiriyo walala okujjako nga kiyamba oyo ayagala okwogera ku affirmative action kitalo nnyo bannange era tusaba olwaleero nga 2 tugenda kumuwerekerako omugenzi tugenda kuwerekera omubiri gwe okudda e Kalangala kubanga abadde mubaka akiikirira disitulikiti y'e Kalangala bannakalangala ne kanso babeere ne chance mukubaganyako ebirowoozo olunaku olw'enkya olwokubiri ku makya ate olw'eggulo akomezebwewo e Kampala ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 22 tujja kubeera nga tumukubaganyako ebirowoozo n'okujjukira obulamu bwe ne byakoledde eggwanga mu paalamenti ya Uganda ku ssaawa 4 ate olw'eggulo atwalibwe ku kitebe ky'ekibiina kye kya NUP naye nga tujja kusula n'omubiri gwe ennamuŋŋoona ewa Reverend Father Irenaeus Majimbi jjajjaawe ku maka ge ennamuŋŋoona gye tugenda okubeera ekiro ekyo ate enkeera ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 23 tujja kukeera ku makya ssaawa 4 ku Lutiko ennamuŋŋoona mu ekirisiya ye gye yabadde ku Sande tugende okumusabira tusuubira service ejja kuggwa ssaawa 6 tulyoke twolekere ku bijja bya jjajjaabe Lunyolya oyita Kalagala naye obwangu Ziroobwe bw'otuuka Ziroobwe e Kalagala naye Lunyolya omutala baguyita Lunyolya ku bijja bya bajjajjaabe wagenda okugalamizibwa ku ssaawa 8 kati amakubo amangu eri mmwe abanaatwegattako nga tumuwerekera naddala abali mu Kampala kuyita Kasangati Gayaza w'okyamira n'ogenda e Busiika ne weeyongera Ziroobwe kati bw'ova Ziroobwe otuuka e Kalagala naye bw'otuuka e Kalagala ku mutala awo kuliraana awo Lunyolya oba otuuse kati abali ku luguudo lw'Ebbombo ne Luweero okyamira ku mayiro 20 Ebbombo n'oyingira Eddegeya bw'otuuka Eddegeya weeyongereyo e Kalagala bw'otuuka e Kalagala oba otuuse e Lunyolya wagenda okugalamizibwa
kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye mwenna abamanyi abatunuulidde omubaka Helen Nakimuli, kitukwatako nnyo ffenna okusituka n'okugenda okumwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mukama amuwumuze emirembe. Kusooka njagala okusaasira famire ya Father Olusimbi ate n'abooluganda okuviibwako omwana w'obuwala ono, abasese bonna okuviibwako omukulembeze waabwe. Kitalo nnyo. Paalamenti efiiriddwa Omuteesa. Ekizimbe kino mukiraba, mukiripootingiramu, naye ababaka si bangi abamanyi n'ekigenda mu maaso oba abafa nayo okugoberera ensonga z'abantu abatuma mu paalamenti. Honorable Nakimuli nakola naye nga minisita wange ow'ebyobuvubi, y'omu ku babaka, y'omu ku baminisita abakola ne bavaayo nnyo okukola obeera shadow minister nga tobanko na statement oba motion floor ya parliament oba shadow minister oba olimu mu kiguumaaza, naye y'omu ku baminisita abakola ennyo era nga bw'omuwa okulambika ategeera mangu ekyokukola. Abadde gifted, abadde alina ekitone ng'ategeera mangu ate nga agoberera ate nga si wampiiga nga ne mba temukkaanyiza mu bwetowaze abuuza kiki kye tuba tuddako. Tumusaaliddwa nnyo. Namumanyi emyaka kumpi 8 egiyise ng'akyakola mu bizinga eyo. Agenza okujja mu byobufuzi nga ntegeera famire ye ne karakita ye ng'omuntu era saakalubirwa kukola naye. Tumusaaliddwa nnyo. Abasese bemba nga mulina kyemulaba ekigenda maaso ku nnyanja, okusaako za ambulensi na biki, emergency boats, omukyalo oyo abalwaniridde nnyo. Abadde eddoboozi ery'omwanguka eri abasese n'ery'Abannayuganda. Abajjukira we naleetera motions ennya omwali ey'ekibuzaawo bantu, okutyobola eddembe ly'abalunnyanja, okutta abasiraamu, n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Omukyalo oyo omu ku baakola ennyo okunoonyereza ofuna amannya g'abantu abannyikibwa mu nnyanja, abaayokerwa ebintu byabwe ku nnyanja. Ne tukola lipoota nga ya muzinzi. Nandibadde bwe twajja mu parliament bannaffe abamu tebaabitegeera obutawa nsonga budde, ate ne gavumenti neeyambisa omukisa gw'ababaka obutagoberera ensonga y'okunoonyereza kutyobola eddembe ly'obuntu mu myalo n'ebizinga netavaamu kunoonyereza ge twali twagala. Naye omukyalo oyo mutendereza nti yakola omukulembeze kyakolera abantu be nga balina obwetaavu. Tumusaaliddwa. Okufa kwe kuluma n'okunyiiza kunyiiza kubanga tetunaakumanya kituufu mbeera mwe yafiiridde. Nandibadde twategedde nti yabadde mu ddwaliro. Tusabe Mukama agumye famire ye, ddala kitaawe mukadde we ne baganda be olw'enjega eyo, ate n'abasese bonna okuviibwako omukulembeze waabwe. Abataalwanirira nnyo ekyokugoba amagye ku nnyanja n'ekyokuleeta regulations yandi celebrating zitya in memory of Helen Nakimuli okulaba nti ensonga ezo ndowooza gavumenti oba ekisabye kinene. Gavumenti etambulira mu sentiments okutwalayo amagye, balina ebigenderwa byabwe nga regime nga baali baagala okutuukiriza, bwe baawulira nga ebimu babituukiriza ne batandika okugajjulula. Eyo ensonga gye twaleeterako motion ennamba floor ya parliament, ababaka ne bagikubaganyako ebirowoozo. Ndowooza kye tuyinza okugamba nti obulamu bwe tujja kubujjukira mu kulwanira ekyo kyakkiriza naddala abantu be. Sina kyenja kusaba gavumenti y'enaale mu kukyusa kubanga ye ebyokukyusa singa sirowooza nti byayogera teyali tebitegeeranga, nga kati ebitegeera era ebimanyi. Akalembereza ke baafunamu abalunnyanja tuyinza okugamba ddoboozi lye ng'omubaka omukyala kye tumutenderezaako. Bweba gavumenti efunye ku kafansonyi okugamba nti tuddirize, ekyo kiri gyeri.
naye ekyokubanga bye yakola byakutoba ddembe ly'abuntu kiri ku rekodi ya paalamenti n'olwekyo sijja kibasaba ekyo. Amanya Lukyams David Kalwanga olw'ekisa kya Katonda nze mubaka wa paalamenti wa Busujju aliko era addako. Kituufu twafunye ekikangabwa ky'okufa kwa muganda waffe mwannyinaffe Helen Nakimuli. Helen maze ebbanga nga ndi naye era ebbanga lye maze naye ndabye omuntu omwanjulukufu, omuntu afaayo ku buli muntu. Nakimuli abadde tafa ku balonzi be bokka wabula naffe bakulembeze banne ng'atufaako nnyo. Kitalo nnyo nti agendedde mu kaseera ensi webadde emwataagira ennyo. Singa ojjukira wiiki ewedde ebigambo ebyamuvaamu ng'ali ku floor parliament ne bwe yali e Namuŋŋoona, kikulaga omukulembeze atema empaanyi etutwala mu maaso. Naye ffe tetugenda Kizito kyakwogerako of course. Helen enfaaye ekyamazima tetegeerekeka, yatukubye wala nnyo just lwakuba nti nzeko wano ne mwambushinga but sinokwogera sobola kwogera ku Helen cause bond gye mbadde ne Helen first of all it has been more than even a friend but rather sisterhood, being it nti ffenna tuzaalibwa ku bizinga ate nga tukiikirira abantu ba mu bizinga. Kyatukubye wala nnyo one as a country cause teri yakisuubidde nti oba Helen agenda kufa nti oba yabadde cause nga leader of opposition yabagambye nti ayogeddeko naye n'amugamba nti yavuga n'okwevuga okwetwala mu ddwaliro then n'amugamba if you're not feeling well maybe I can use Honorable Susan okubanga apasinga message yabadde ayagala okupasinga to members of parliament when we were preparing for the opposition meeting. So Helen fenga kibiina tufiiriddwa. Tufiiriddwa omukyalo omuvumu, tufiiriddwa omukyalo omwogezi, tufiiriddwa omulwanizi w'eddembe ly'abantu because when it comes to issues of the fighting for rights of the fishermen era mubadde muzze mu mulaba ebbanga lyonna nga we are together nga tuyimirira wamu okulwanira abavubi baffe abadde teyeetiirira ate regardless nti omuvubi bavudde mu district as long as nti abeera muvubi. Kati ffe ng'abavubi tufiiriddwa nnyo. I've lost a sister, we've lost a colleague. Sincerely njagala okusaasira family ya Helen cause kino I don't know even how the family tekimanyi na kumanya kuba ova mu kusaasira n'otunira n'okutunira nga you don't know what even you can say. Naye nga tusaasira nnyo ekibiina kyaffe, nsaasira nnyo president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okufiirwa omubaka we omulungi omuto mu biseera bye what we call the prime times, omuntu wateekeddwa okubanga amaanyi ge gye gaviirayo okulabika nga agasiza ddala eggwanga. Kituufu abadde atugasa netubadde tukyamusubiramu ebintu bingi nnyo. So tukomaawo. Well, I wouldn't want to indulge into what are the causes and starting to impeach the health facility. Death is death. I am a Christian. I believe that at one time there is a destiny and you have to die at a specific time. So whether the clinic was professional, I don't want to indulge into that. I haven't looked at the post-mortem yet. Right now we are grieving to having lost a colleague, but we also appeal because this was an unsuccessful surgery. So we are yet to know, but death is death. Let us just stand together, we stand firm. But when we get the post-mortem report, we can be able to indulge into such. This morning we are grieved with the loss of our colleague, the Honorable Nakimuli Helen, the woman MP of Kalangala. It's very saddening, a very young and energetic leader, exemplary. She was in opposition, belonging to the National Unity Platform. I belong to the NRM, I speak for the caucus of the NRM, but we've been uniting. She's been a sportswoman, she has won lots of trophies for this parliament in the East African Parliament Games. She's been a vocal and standing voice and a good Christian. I remember when we hosted the patriarch of the Orthodox Church in Zimbabwe. He has been at the RM, he has been advocating for the fisher community. So we condole with the family, with the National Unity Platform, the Parliament of Uganda and the people of Kalangala that are even re-elected her. Honorable Helen, you've been a strong pillar. We shall miss you. God be with you till we meet again.
Michael, MP Soroti City East. We have, with profound shock and sorrow, received the news of the passing on of our honorable colleague, the Honorable Helen Nachimuli, District Woman Representative of Kalangala District, which occurred yesterday in the evening. It is very disheartening and very sad to lose a friend, to lose a colleague at this time. Honorable Nachimuli was just not a colleague member of Parliament. She was a friend, and a friend to so many people here. Indeed, when you hear the initial story that is being told about how she got to hospital, she drove herself there for a procedure that I'm sure even in her own thinking was one which was a usual minor procedure, because when somebody does that, they believe that all is going to go well. And then the next time you hear about the story is that it ends with somebody that drove themselves is going to come back when he's being carried in a casket. Is extremely painful and disappointing. Disappointing in the sense that we believed that there was still a long journey for us with her in the leadership of this country. Why? Because she was a very tenacious person, an intelligent legislator, an eloquent public speaker, but much more so with excellent interpersonal skills. For those of us who had the opportunity to work with the Honorable Helen Nachimuli, we saw that she was one of the most active members of Parliament, not just inside the floor, but also in as far as extracurricular activities are concerned. She was a basketballer, a volleyballer, a netballer. She used to play squash. She was involved in every aspect of the Parliamentary Sports Club. So we will miss a friend who has been very dominant in our lives. We thank God that she had won an election to return to the 12th Parliament, but it is that destiny is such that we cannot define on the day when we are born and also the day we leave the earth. So we continue to pray for her, that she may receive an internal peaceful repose in heaven. But it's fundamental that we ask a few questions of whether or not whatever was supposed to be done in that health facility, which we are told is Alexandra Medical Center somewhere in Mulago. I don't know what it is. I have not been there. I cannot judge them. But as a normal human, as a leader in Uganda, as a legislator, questions need to be asked. Did everything else get handled professionally, or are there some questions that need to be answered? I believe that those responsible for the management and maintenance of health service delivery in this country may have a thing or two to tell the members of Parliament when finally our colleague comes for our final tribute to her in the House. I thank you, and may her soul rest in peace. Thank you, Honorable. Kitalo ddala ekya muganda waffe mwannyinaffe maama Senga era nga mulabye nti mwana wa ggwanga Helen Nachimuli wa Kalangala tusaasidde ab'essisitemu enna abadde baweereza Nachimuli eno mu Parliament. Tusaasidde nnyo taata wa Lusembi Kweba era tusaasidde na buli munnayuganda yenna Nachimuli kyatukoze kinene ne tukiriza nti Katonda yatuwa. Tujja mujjukiranga nnyo Nachimuli, tubadde naye mu bintu bingi. Ayogeredde ensonga y'ebizinga, ayogeredde transport wayo, ayogeredde ebidyeri, ayogeredde ensonga y'abavubi n'ebirala bingi. Ffenno tubadde tuzannya naye era mbadde mutulaba nga ye kapiteeni waffe owa volleyball, tubadde tuzannya netball, basketball, volleyball n'ebirala. Ate mu Parliament ya Uganda yabadde shadow minister wa information. Era we twogera essaawa eno tugenda Ssese, tugenda kusiibula munnaffe Kalangala enkya district council etuule. Bwe tunaamala era Nachimuli tugenda kuba tumukomyawo ekiro tube nga tuli naye mu Kampala muno, naye we tumala ate ku Wednesday tubeere ku Parliament wano eno tumaye tugendeko ne ku kitebe ekya NUP. Olweggulo era ekiro kya Wednesday tujja kusula ewaka waabwe ewa jjajjaabwe wali e Namuwona. Olwokuna tumale tusabe, bwe tunaamala tugende tumuganzike ku bijja by'abajjajjaabwe e Bulemeezi. Nachimuli wumula mirembe.
Okay. Okufiirwa kwa MP bana kuba kusoomozebwa kunene naddala ffe MP banne babaweereza nabo but challenge nga kuffe ate bakiikirira abeekalangala bambi nkoze ne Honorable Nakimuli nali mbaddeko wano mu Parliament ne MP abalala naye nga bambi owa Sseruganda bwe tubeera nabo MP abawuma ne MP balwanagana ne ba other constituency MPs tabadde mu character eyo tubadde twawula ebibiina ng'omuntu naye nga divide ebibiina ajawula n'obuvunaanyizibwa tulina okudeliveringa eri abantu baffe abantu b'omu bizinga edda byaswazanga abantu bali wa mbizinga nga kiwemula kiswazaswazaamu tukootakoota baba batwogerako ab'omu bizinga naye bambi mukazi wattu mu mubiri gwo ogwobadde omulabako akozeseza eddoboozi okutusitula ab'omu bizinga in fact ffe rating yaffe bame ba parliament abaami abava ekalangala I must admit akoze bulungi okutusinga newankubadde ffe tubadde n'akalu tetwakayiseemu ye nga yakayiseemu n'ebingi abadde yakakolerera akoze ku ground bambi n'omusanga mu kino charity buli kimu abadde muntu gwolowooza nti okulonda singa kubadde nga kubeerawo nga kwa mazima kwa buli kiseera gwobadde osuubira okuddanga buli kiseera oba karakita ye ng'omuntu katusaasire abeekalangala mukama yatuwa era bye tunaayitamu tumwekwase nnyo okusalawo okulala okunaabaawo kubanga olumala MP okuvaawo nga gavumenti etegeka kulonda MP mulala mujjukire nnyo Nakimuli byakoze era muyimirire ne enteekateeka enaaba ebalagiddwa ndowooza ate nga munasitwago munankyukakyuka Honorable Nakimuli abadde shadow minister waffe mukoowe za mirundi ebiri yaweerezaako nga shadow minister minisita w'ekisiikirize ku nsonga z'ebyobuvubi n'aweerezanga waafiiridde nga minisita ow'ebyempuliziganya mu ofisi ya leader of opposition y'omu ku bakulembeze abato abakyala abasobodde okununula ebitundu bye tulowooza nti NRM yali yabimaamiramu y'omu ku babaka ababiri bokka aborthodox ababadde mu parliament eno saawa zino First Orthodox Church mu parliament tukyagirina kubanga Ssekikubo akalulu kamutuulamu Nakimuli abadde yakajjayo naye ate naye kati mukama amututte so Orthodox Church nga First esigadde tekiikiriddwa mu parliament Nakimuli abadde ayagala nnyo enzikiriza ye ayagala nnyo eddiini ayagala nnyo obwakabaka ne mu budde bwe obw'eddembe abadde munnabyamizannyo ayagala nnyo ebyemizannyo era waafiiridde nga Uganda egenda okukyaza CAF nsuubira tubadde tumwetaaga nnyo amagezi ge resilience eyo n'okufaayo ennyo okulaba nti ebyemizannyo bikwajja bukwaku waafiiridde nsuubiranga ne ttiimu ey'abakyala eya parliament y'omupiira eya volleyball ne netball zonna nga zimukeeyanira wawaalina okusambira kwegamba abadde muzaŋŋanda abadde anyumya na buli omu ab'NRM nga be basinga ate okumwagala olowooza waabwe okusinga kufa ab'opposition era buli omu bw'olaba emiranga gyakuba ku mukutu n'emikutu egy'enjawulo kiraga nti Really Nakimuli abadde mukyala njasabiggu parliament gyebadde yekyetaaga naddala eno eye12 y'omu ku babaka abato abanupu abakyala nga babadde sharpu nnyo naddala ku nsonga y'omwana omuwala kitalo nnyo kitalo ddala twagala okugumya bannaffe Nakimuli abadde mukwano gwange ng'omu okuva lwe twayingira parliament eno kubanga twali twegattira mu kabonda aka G20 ak'ababaka 20 era y'omu ku babaka abatono aba G20 abakomyewo so bw'abanga ate naye atuvudde ku maaso nsuubira kikangabo ky'amaanyi njagala okusaasira babaka bannange aba National Unity Platform ab'oludda oluwabula gavumenti ab'opposition aba NRM parliament yonna shadow cabinet leader of opposition secretary general ne secretariat yaffe NUP njagala okusaasira ne president waffe Kyagulanyi Ssentamu olw'ekikangabo kino okufiirwa omu ku bakwata nkebete babatono ate be tubadde tulina enamba yaffe egenze yeeyongera okendeera ng'ate twetaaga namba nnene okufuuka ab'omuzinzi ku fulo ya parliament njagala n'okusaasira parliament yonna